Okwosegulusa minisita wa Uganda Robina Nabbanja yasinkanye abasawo mu ddwaliro e Kawolo abadde bateeka wansi ebikola lwa kumala myezi 3 nga tebalina misaala n'abalagira okudda ku mirimu amangu ddala sinakindi bakkangavulwa. Abasawo bano balangira okussa wansi ebikola akwidde gavumenti mu Parliament Mpuuga bwe yalambula eddwaliro lino wabula Nabbanja yasinzidde wano n'awera obutaddamu kukkiriza Mpuuga kulinnya kigere mu ddwaliro lya gavumenti lyonna. Those people want to come and politicize over the lives of Ugandans must stop throughout the country. Not only here, but throughout the country. We shouldn't allow people who are looking for political favors. Mpuuga asinzidde mu kungana bannamawulire lwakubye ku Parliament okunyonyola ku byazudde mu kulambula emirimu gya gavumenti mu Buganda kwe yakakola mu districts 6 n'Ayambalidde Nabbanja gwagambye nti ali ku kabampaane anoonye okwogerwako obwogerwa. Mukazi mukulu oyo muwe ekitiibwa nga bw'ali mukazi mukulu. Naye ndowooza by'atamanyi asaba obuyambi ayambibwe. Ate nzo omu bayinza okumuyamba omuwa obuyambi bw'aba afunyewo akaaganya ajje mubuulire ebintu ebitambula. Era waddembe okunvaako emabega gy'entambula abeeko by'ayiga. Ajja mperekereko kubanga ne kakumiro nja kugenda. Mpuuga agamba nti Ssaabaminisita emirimu mu yafeesi ye gimuyinza obuzito awambagatanya miwambagatanye kyova olaba nti yamaliriza aggweredde emivuyo gy'amabaati. Kubanga aggwerera of government business oli mu kino oli mu mabaati oli tosobola kufuna budde butegeera bintu bikulu. Naye saamunyiigidde namusonyiye oluusi obutamanya busonyiyibwa. So saagala nnyo munenya. Nenjala kutegeeza bannayuganda nti yagenda maaso n'obuvunaanyizibwa buno. Ategeeza nti Ssaabaminisita batayagala kwanika nakacaacaali ali mu malwaliro ga gavumenti agataliimu ddagala n'ebikozesebwa ssaako abasawo obutasasulwa akaggala ekitali ekyo buli ddwaliro Mpuuga wakulirambula. Era agasseeko nti kyewuunyisa nti mu kaweefube w'okulondola emirimu mu malwaliro ga gavumenti n'amasomero ssaako ebitongole ebirala ebya gavumenti afunye n'okusaba okuva mu bapoliisi ne bannamagye ku nsonga zaabwe ze baagala zitunulwemu. Mukyala Nabbanja bayagala okukweka gavumenti y'ebyekola amalwaliro agasibe n'amasomero agaggale abantu ndowooza babajjanjabire kololo. Lwe naasanga ekipande nga kya ssomero kya ddwaliro nja kukyamawo. Ate n'ebitongole ebirala bimpeereza obubaka n'amabaluwa amatongole poliisi amagye ngende nambula embeera gye balimu. Era mbakakasa nti nja kutuuka. Okusinda ku bitonotono akulira oluvuga gavumenti mu Parliament Mpuuga byazudde Nakaseke, Luweero, Buvuma, Lugazi, Kayunga ne Mukono embeera mu malwaliro ga gavumenti n'amasomero ekyayungula ezziga. Kakati embeera y'ebyobulamu abasawo tebaliiyo n'amalwaliro agamu nga mwalaba e Kawolo bamaze emyezi 3 nga tebasasulwa. Kakati omuntu yenna akulungira olugezigezi butasasula abasawo bw'aba si musezi atambulira mu butamanya. Ebyenjigiriza mwalabye Luweero emakka wa bannaffe nze balekerawo okuvumaganya makka abantu abawa ekitiibwa makka bw'ogamba nti Luweero makka oba bavuma amagufa. Abaana batula ku bifunfugu na ku biveera. Ekibbattaka kirimu amagye kirimu poliisi. Twakisanze mu Luweero twakisanze e Namataba. Y'ensonga y'emu ne ku kyenvuba kye bayita ebyenvuba embi. Yuda Musisi, BBS Telefina, agese. Ate baba kugo okuva mu bibiina